Olwaleero ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga nga tugenda mu maaso okubeera nga tugumaliriza. Oluvannyuma lw'ennaku nga 3 Miriam Matembe nga talabikako finally aleeteddwa ku kkooti e Luzira okusobola okubeera nga ate asomerwa emisango gye. Bwe ndaba ekiriipu eyo ebintu bingi nnyo ebinzize mu mutwe ne binnema okubikwasa obulungi n'ebigambo ebituufu bye nnina okukozesa nga nnyanjula emboozi ey'olwaleero ne bimbula. N'ensalawo ebigambo ebyo ka mbiwandiike ku lupapula nsobole kusoma bisome oba oliawo nneme kubyerabira. Era bwe mbadde mpandiise bwe nti Miriam Matembe aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero era nga feesi ye ebadde ejjudde obukoowu. Wadde nga mukyala akuliridde mu myaka, Miriam Matembe emitaafu girabise nga gimweyongedde mu bwenyi. Miriam Matembe abadde akwatiriddwa abantu 2. Mu kuyingira kkooti, Matembe alabise ng'alinga alina obulumi mu magulu, naddala mu mugulu gwe ogwa ddyo, era nga mu vidiyo etambula bw'obadde omulaba alabise nga bw'alinnya alina obulumi bw'awulira bwe tuyinza obutannyonnyola paka ng'atutuuzizza n'atubuulira. Ab'eŋŋanda, abako n'ab'emikwano bwe bamukubyeko ekimunye ng'ayingira, amaziga abamu gabalemye okusiba era bwe batyo ne bawulirwa nga babwatuka ssaako n'okukaaba. Paka na kati kikyali eri Matembe okuwoza lwe tuyinza okuyita olutabaalo, era nga wano osanga y'anaatunyumiza wa gy'abadde ennaku zino 3, biki by'ayiseemu osanga ebimutuusizza okukomawo ng'awenyera, era asobodde kubivaamu atya at least n'aleetebwa mu kkooti mu maaso g'omulamuzi okusobola okuba nga ate asomerwa emisango egimusomeddwa akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Embeera ebadde ya kimpowooze ebweru wa kkooti ku abo baayiseeko nga bamulaba ava mu mmotoka okuyingira kkooti, era bw'etyo ebadde ya kimpowooze eri abo abasobodde okuyingira munda mu kkooti, naddala bwe bamulabyeko ng'ayingira naye nga Matembe ayingira ayawukana ku Matembe gwe bamanyi oba oyo gwe baasembayo okulaba. Wabula ebigambo bibadde bitono ebisobola okwatulwa n'akamwa. Ebisinga obungi bannyini byo bavuddewo nabyo ku mutima, osanga banaabyewuunaganyiza eyo gye balaze oba bwe banaasisinkana banaabinyumya ng'embeera basobodde okugimanyiira. Miriam Matembe mukyala akuze mu myaka 73 gy'amaze ku nsi kuno, era nga ne gavumenti eri mu buyinza yagiweerezaamuko, era yaliko minisita wa ethics and integrity. Mukyala mufumbo, Mukama abadde akyamusaasidde n'omwami we akyali mulamu.
Wetwogerera kati Matembe asuze Luzira era nga eyo yajja okuba nga aggyibwa olunaku olw'enkya okukomezebwawo mu maaso g'omulamuzi okusobola okuba nga atannyonnyola ssaako n'okulaba oba anaamubeerera wa kisa okumuwa bbeero. Osanga abuze ng'ava bweru emisango egimusomeddwa olunaku olwaleero. Sho y'olunaku olwaleero ngenda gitandika n'emboozi ne vidiyo emu saako ne post. Ndowoozezza nti nno ebintu ebyo bijja kutuyambako okutugayidinga mu bye tugenda okuba nga tukola olunaku olwaleero. Tusaba Mukama Katonda atuteekeko omukono gwe atusaasire twogere ebigambo ebyo byokka ebigwanidde okubulirwa mu matu gammwe abatulaba saako n'abo abatukulembera, tusobole okuddamu okudda ate tubaweereze n'olunaku olw'enkya. Tulabagamba nti amiina. Vidiyo esooka ya Jacqueline Mbabazi, oyo mukyala we yaliko Ssaabaminisita w'eggwanga lino Uganda, bwe yabadde mu lusirika lw'abaminisita banne yabakubidde tooki ku bulamu nga bwe buyinza okufaanana singa omuntu abadde n'obuyinza bukeera ku makya ne bumuvaako, era ng'emboozi eyo yabadde aginyumya ng'akozesa life example olunaku omwami we lwe yaggyibwako ekifo ky'obwa Ssaabaminisita. Buli kimu kye baali balina oba buli privilege gye baali balina ng'abakulembeze ne baggyibwako, olwo obulamu ne buddayo ne bafuuka ba ordinary citizen, ekintu kye baali tebalowooza nti kisoboka okubaawo. Bw'atyo yategeeza banne nti nno omukisa gwe yafuna okuddamu okubeera minisita tagulabanga mukisa gwa kuddamu kubeera mu masappe, wabula omukisa ogw'okuyamba abo be yaweebwa omukisa okuweereza. To give a testimony about having power and losing it. Jacqueline Mbabazi, the wife of former Prime Minister Mama Mbabazi, Secretary General of the Mighty Party. We wake up in the morning, one morning, and all of a sudden, somebody is withdrawing the entire security. Oh my God. Cars are born. Children are running around asking what's going on. Sleep in a home where you don't even have a dog because you've never thought of owning one. Former Prime Minister became the driver. Even get a problem where you even lose your size, maybe you become smaller, arising out of those circumstances. Now this lesson we had today, emotional intelligence, is extremely important. Do not believe that I had to go to Chihihi. Chihihi is a small town in Kano district. And a tailor to make me some nice dresses. Let me tell you, this is real. But the beauty of it all is that I brought myself to that level. And I thank God for putting me at that level. Okay? And I started putting on my nice vitenge of 70,000 shillings. And I was feeling very smart and happy. There were members, permanent secretaries. We also need to work on our families. When I was in that situation, I went to a small party. And at that small party, it was not a night party, family things. And I met there two nice kids. One was 5 years, another one was 3. And I asked them, oh, whose children are you? Cute girls. Oh, you are children of the minister. Oh, which minister? You don't know, the minister. That statement of those kids
disturbed me a lot. As we look at ourselves, we need to look at our families also and bring them to that level. As we deal with our emotional intelligence, let's also train our children not to think that they are up there. Today, before I get more security, because now I'm minister, my security are 2 nice dogs. Yes. 2 very good dogs. And they have kept this security. There may be one policeman here and there and there, not bothered, because they are really, these days you can get some that are not even good enough. So, let's also prepare for that life. Okay? And to assure you, I'm not back because I miss the past, no. I'm back because of a conviction to help some vulnerable older persons of this country. Jacqueline Mbabazi. Atamumanyi genda onoonyereze. Who is Jacqueline Mbabazi era yali atya JPAM ng'akyali Prime Minister mu ggwanga lino. Ekyo kigenda direct eri abakulembeze Katonda bawadde obuyinza. Eyokubiri, njagala ate kuyita eri Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform. Amakya ag'olunaku olwaleero yakedde ng'alina ekimuli ku mutima era bw'atyo n'akiteeka ku mutimbagano gwe ogwa social media. Yakedde yagambye bw'atyo. First, there was a wave of abductions of NUP supporters, mostly targeting foot soldiers. Mu kusooka waaliwo omuyaga ogw'okukwata n'okuwamba, naddala baali bagoberera nnyo ba foot soldier. Some people said those were hooligans who deserved to be taught a lesson. Waliwo ekibinja ky'abantu ekyagamba abo ba hooligan abeetaaga okuyigiriza essomo. Even hooligans deserve due process. Wadde babeera ba hooligans ne beetaaga okuvunaanibwa mu ngeri egoberera amateeka. We cried out. Many people looked the other way. Wabula abantu bangi wadde nga twalinga tukaaba, twakaabiranga eno, bo baatunulanga eri. Now they are abducting the most accomplished in our society. Essaawa zino olutambi lukyuse, bali mu kukwata abo be tulowooza nti batuukiridde era be bagwanidde mu nsi mwe tuwangaalira. Now, okay, maybe if we had worked collectively to protect the lowest in our society, the regime would never have been emboldened to come for the highest in the society. Singa twakwatira wamu mu kaseera kali, osanga ab'amaanyi baffe abakwatibwa akaseera kano tebandikwatibbwako. The same lessons applies to those who are indifferent to the happenings, whether they feel safe on account of being in power, close to those in power, or simply unconcerned. Era bwe kityo bwe kikwata ku mmwe abayinza okuba nga temufaayo kati, kubanga mmwe muli mu buyinza, musemberedde abalina obuyinza oba tebibakwatako. Sho y'olunaku olwaleero tugitandise.
musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port e Deira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kusaimu official na gy'osinzira okubanga ate otulaba, tukwebaza okubeera nga subscribinze ku mukutu guno mu bitundu by'eggwanga byonna gy'osinzira okubanga ate otulaba, tukwebaza okubeera nga ate ne kati w'oli upload zaffe zonna ez'enjawulo ze tugenda mu maaso okubeera nga tuteekayo ng'oziraba, tukwebaza okubeera nga ate ogoberera, tusaba ate Katonda akikuweemu omusera ate osobole kubanga ate naawe ozzaawo mu kasente ka data k'oteekamu. Kale muzikirize embeere nga ate mbategeezaako ku bannaffe ate leero mbategeeze ku baani awo kambategeeze ku bannaffe aba Melinyo Logistics. Melinyo Logistics batikka bintu nga babijja China nga beeta mu ggwanga erya Uganda bakutegeeza nti nno yonna gy'owanga yonna gy'oli gy'osinzira okubanga ate okolera emirimu gyo obanga olina ebintu by'oyagala okufuna nga biva China wandibadde otwekwata. Melinyo Logistics tukutegeeza nno tutya tusangibwa ku Shiriga Nesh Plaza era ngaawe tusinzira okubanga tukola emirimu gyaffe. Tukutegeeza gwe alina ebintu ng'oyagala bikuleetera nga byatukadde biri olwedde China mala ddo bigula tukubireko tujja bbanga tubireeta. Ate naawe omusuubuzi ayagala okutandika okusuubula naye nga tewandyagadde kulinnya nnyonyi ebintu bye tusobola okukuyambako okusuubulira ng'oli Kampala. Tukugatta ne supplier n'osiima quality n'obungi bw'ebintu bwe weetaaga ffe tubitikka ne tubituusa e Kampala nga bwe tubitikka era bwe tubituusa. Tukule ku nnamba zaffe ez'essimu ebisinga okubeera nga ate obitegeera. MD Motors gwe wenna avuga emmotoka ng'oyagala abantu abagenda okukuyambako okukupimpingira emmotoka erabike obulungi, ffe bakabaka ba ttinti mu kibuga Kampala. MD Motors tusangibwa Kabuuswawo ne mu Ndeeba era nga twagala okukutegeeza nti nno bw'obanga oli eyo nga wandyetaaze okubeera nga ate tukupimpingira emmotoka, tutunda amataala, tutunda obuwoowo, tutunda car seats, byonna byonna bye olowooza ebisobola okuba nga ate bikyusa emmotoka yo nerabika bulungi tubitunda. Kakati tugamba tukire ku nnamba zaffe ez'essimu oba tutuukire ku maduuka gaffe okusobola okuba nga ate ebisingawo bitegeera. Ate nga tukujjukiza nti nno buli bw'ojja n'okola naffe ate n'osukka akakadde kamu ogenda kusevinga 10% of sente ezo oba tukusalirako ebitundu 10 ku buli 10 kasita osukka akakadde. So jangu olongoose emmotoka yaffe oba emmotoka yo erabike bulungi ne bannaffe aba MD Motors. Nkwaniriza era tutandise olunaku olwaleero. Ebintu bingi nnyo ebibaddeyo bye ndowooza nti nno tunaba tusobodde tujja kubiyitamu, bye tutaasobole tujja kubitandikirako ate mu show yaffe gye tuteekayo ku makya. Kakati olunaku olwaleero twakutegeezezzaako nti Omuloodi Erias Lukwago yabadde agenda kubanga ate akomezebwawo mu kkooti e Makindye okusobola okubeera nga ate agoberera ebipya ebigenda mu maaso okubeera nga ate bizuulibwa ku musango gwe. Wabula jjukira nti Omuloodi lwe yasembayo okulabikako mu kkooti yali azze kuwulira kusaba mulamuzi kubeera nga ataamuta ku bail asobole okubeera nga ataawoza nga ava bweru. Omulamuzi jjukira okusalawo okwo yakukolera ku mutimbagano kwe yakuweera era okukakkana ng'Omuloodi bamumye bail. Kaakati wiiki ewedde ku lunaku olwokutaano Omuloodi yaddusibwa ng'embeera si nnungi n'atwalibwa mu ddwaliro ery'e Mulago era bw'atyo n'akolebwako tests ez'enjawulo. Era bwe batyo ku ddwaliro tebasobola kubanga ate bamuggyayo
olw'ensonga nti embeera yali si nnungi. Kakati olunaku olwaleero bwe tukitegedde nti kuva ku lunaku olwokutaano omulodi lwe yaddusibwa mu ddwaliro, kyandibanga paka nakati tavangayo, abadde abasawo bakyagenda mu maaso okubeera ng'ate bamwekenneenya embeera y'obulamu bwe. Jjukira nti nno kigambibwa nti omulodi ono bwe yakwatibwa yandibanga engeri gye yali asulamu n'engeri gye yali akwatibwamu mu kaseera ng'akyali ku sayidi eri ayinza okuba nga yakosebwa. Jjukira omukulu oyo yatwalibwako mu ggwanga erya Buyindi okubeera ng'alongoosebwa, era bwe batyo enkizi n'erongoosebwa. Kyandibanga wakati mu process eyo kyandibanga enkizi yaddamu n'ebeera ng'ekosebwa, era bwe twogera essaawa zino yegenda mu maaso okubeera ng'ate mutawaanya. So oluvannyuma lw'okuba nti n'abadde akyali mu ddwaliro e Mulago ng'akyagenda mu maaso okubeera ng'ate afuna obujjanjabi, bwe kityo ekitongole ky'amakomera ne kikkiriziganya ne bannamateeka be tekiyinza okuba nga si kya buntu bulamu okumuggya mu ddwaliro gy'ali gy'ajjanjabibwa okuleetebwa mu kkooti, era bw'atyo omulodi olunaku olwaleero tasobodde kuba ng'ate alabikako mu kkooti. Makindye omunnamateeka we Medard Lubega Sseggona ebisingawo abitunnyonnyodde. Basobodde kumuleeta ab'ekitongole ky'amakomera bawandiikidde kkooti nti tebasobodde kumuleeta kubanga ali Mulago gy'afunira obujjanjabi obw'ekikugu. Tubaddeyo era tukkiriziganya nabo nti okumukolako n'okumukebera bikyagenda mu maaso ate ng'omubiri munafu. Era tukkiriziganya n'ab'amakomera n'abasawo assessment yaabwe egamba nti oba oli awo okutaataaganya omubiri gwe mu mbeera gy'alimu kiyinza okumukosa okusinga n'ekyetufunamu nga azze mu kkooti. So kkooti etuwadde okutuuka ku lunaku lwokubiri olwa sabbiiti ejja okusobola okulaba obanga anaaba ali mu mbeera esobola okuleetebwa mu kkooti oba nedda, ate ebisigadde tunaabirabira awo. Mwebale kujja mu bungi, mwebale kufaayo. Mmanyi oli baamubuuza ku muganda we n'agamba sinze ntereka muganda wange, naye mmwe mwebale okubaawo nga mufaayo ku lwa muganda wammwe. Tubasaba mutima ogwo gugende mu maaso. So ebyo bibadde katulindire tulabe oba obudde omulamuzi bwawadde obulala bwanaddizibwa ate ajja kubanga ali mu position ennungi. Naye mu remarks z'omulamuzi ze yawa bwe yali atunula mu mpapula z'omulodi, jjukira yategeeza nti nno kituufu empapula ezaali zireeteddwa ez'eddwaliro ly'e Mulago ssaako n'eddwaliro lya Nairobi International Hospital, ntuufu zaali ziraga nti omulodi yali ajjanjabiddwako, naye empapula zino zaali tezikakasa nti embeera mwe yali emwetaagisa okubeera ng'ate afulumizibwa ku bbeera okusobola okuba ng'ate afuna obujjanjabi. Ndowooza ku guno omulundi wakati nga ttiimu y'abalooya egenda mu maaso okubeera ng'ate yeetegereza embeera y'obulamu bwe, osanga empapula ezimujjanjabiddwako essaawa zino bw'abanga ensonga omulamuzi gye yasinziirako luli bye yali ey'enkomeredde ku nsonga y'okuba nga omulodi yali tasobola kumuta ku bail, osanga bwe banaazimuwa anaafunamu omutima ogugamba nti kale mumutwale musooke mumujjanjabe, then tunaagenda mu maaso okubeera ng'ate tuwulira emisango gye nga asobodde okuba ng'ate akomawo. Ebyo nno bibadde awo, naye olwaleero lubadde lunaku lwa njawulo nnyo nti jjukira omulodi oba yali omulodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago, ate yali omu ku ttiimu yali ekulembera bannamateeka bayita Dr. Kano Kizza Besigye. Jjukira baali bakulemberwa omukyala Martha Karua Honorable ava mu ggwanga erya Kenya, ate olwo n'amyukibwa omulodi Erias Lukwago, olwo ttiimu endala ne zigenda mu maaso okubeera nga ziddako. Okusinziira ng'omusango guno guggulwawo bwatwategeezebwa nti kampani oba law firms ezisoba mu 13
ze zaali hired okuba nga zigenda mu maaso kubeera nga ate ziwolereza omuloodi Erias Lukwago, era nga kampani zino zaali zikola ba advocates 52 wabula bano ababiri gye gyali emitwe. Kakati olunaku olwaleero mbadde tujjanga wano tunyumyamu abagenda mu maaso nga temutugobera, twabategeeza nti nno Dr. Kano Kizza Besigye yali ataddeyo omusango mu kkooti enkulu, era ng'omusango ogwo gwali gwa kulwanirira ddembe lye ery'obuntu, era nga mwalimu ennyingo ez'enjawulo. Mu nnyingo ezo mwalimu okumutiisatiisa ng'alumiriza CDF, mwalimu prejudicial acts okuli okumuvunaana okubeera nga yatta era nga ajja kuttibwa, kyeyalowooza nti nno kyali kiyandamayininga fair trial ye, saako n'engeri gye yakwatibwamu okuva mu ggwanga erya Kenya. Bw'atyo omulamuzi Baguma yaleka awadde ennambika, era nga mu nnambika ye yali abalagidde okugenda okusaavinga CDF bonna bwe bamujja, ate era okwo n'agattako naawe ennaku z'omwezi nga 18 oludda oluwawaabirwa okubeera nga lutaddemu okwewozaako kwalwo, ate oludda oluwaabi luteekemu rejoinda ennaku z'omwezi 25 olwo olwali ennaku z'omwezi nga 30 kkooti etuule esobole okuba nga egenda mu maaso n'okuwulira omusango. Kakati jjukira ebyo nno byabaweebwa waba waakayitawo ennaku 2 omuloodi Erias Lukwago n'akwatibwa, era yakwatibwa ku lunaku olugambibwa nti nno baali bagenda kutandika ku nteekateeka ez'okunoonya CDF okubeera nga bamusaavinga, kitegeeza CDF tebaamusaavinga. Wabula ate ttiimu ya CDF ng'ekulemberwa Lieutenant Colonel Atwine, ate bo ne bateekamu okwewozaako kwabwe ng'ennaku z'omwezi 25 wadde nga baali tebasaavingiddwa, era ebyo nabyo nabyo bayitiddemu ebyateekebwamu okwali okusaba omulamuzi okuba nga agoba omusango kubanga statement za CDF zaali misconceived, saako n'okubeera nga ebyali byogera byali baseless. Kakati mu nteekateeka eyo oluvannyuma lwa bano okuteeka mu submission yaabwe ng'ennaku z'omwezi 18 bano baali basuubirwa okuba nga bagattamu rejoinda ng'ennaku z'omwezi 25, naye obuzibu bugenda okujja nti nno wakati awo omuloodi ng'amaze okukwatibwa, lead counsel eyali asigaddewo yali Martha Karua, yali agezaako okuyingira eggwanga ate naye n'alemesebwa okubeera nga ate ayingira eggwanga, era n'ateekebwako n'ekiwandiiko ate ekimulaga nti nno teyeetaagwa mu ggwanga erya Uganda, ekintu ekyaleka nga ttiimu ya Dr. Kano Kizza Besigye emuwolereza nga temanyi kituufu kyakukola, kubanga abantu ababiri abaali bagenda mu maaso okubeera nga tebavuga omusango saako n'okuguwa direction baali embeera ebateereddwako tebakyasobola kuwa direction efaanaganako bw'etyo. Kitegeeza ttiimu ya Besigye teyasobola kuteekamu rejoinda. Kakati olunaku olwaleero bannamateeka ababaddewo ku sayidi ya Dr. Kano Kizza Besigye basoose ne basaba omulamuzi okusooka okuyimiriza omusango ogwateekebwayo Dr. Kano Kizza Besigye basooke bateekemu emergency complaint, era nga emergency complaint eyo ekisooka eri ku right of representation, kubanga okusinziira ku Dr. Kano Kizza Besigye awulira yandibanga ali mu kkomera alina okwewozaako, naye abo abalina okumuwolereza balinga abalemesebwa mu kagenderere okubanga bakola omulimu gwabwe. Kakati ng'ayagala kkooti esalewo ku ddembe ery'okukiikirirwa bannamateeka, ekyokubiri ne security ya bannamateeka be okubeera nga ate nayo eyogerwako. Kati mu nteekateeka eyo omulamuzi application n'agiwulira naye n'asooka asaba ti application wadde ngiwulidde naye teremesa musango kugenda mu maaso. Dr. Kano Kizza Besigye yagamba ate omusango kugenda gutya mu maaso nganze nannyini musango nziza amaaso mugasibye, emikono mugisibye, n'amagulu mugasibye, sobola kutambula, simanyi balooya bange kiki balina babadde disorganized. Now muba mwagala bandi presenting kuki? Ekyokubiri olwedde omusango gwe tulimu ffe twateekayo rejoinda nga oba tetwaddamu bano bye baateekayo nga beewozaako, kitegeeza singa tugenda mu musango gutaliiko rejoinda automatically
bano be bateekamu bisobola okukola amakulu kubanga ffe tuba tetubi ansalinze kubanga jjukira ono bw'owawaabirwa petitiona bw'oteekamu okuwaabako gw'oloopa ateekamu defense bw'ateekamu defense oteekamu gwe eyaloopa oteekamu kye bayita rejoinder ng'oddamu ono by'ataddemu nga yeewolereza ku biri bye wamuloopa kati then omulamuzi n'asinziira ku ebyo okuwa ensalawo ye. Kakati nno munnange okwanguyiriza byonna bigenze okwetooloola ng'omulamuzi awadde ebiragiro bino wammanga. Ekisooka asabye Dr. Kano Kizza Besigye okulonda abamurepresenting abapya era application yo eri eya right to representation ne security ya lawyer be n'amusaba okubeera nga ate akiteeka mu buwandiike era bwetyo naawa nti nno application Dr. Kano Kizza Besigye agiteekemu ng'ennaku z'omwezi 2 ennaku z'omwezi nga 4 defense eya side eri ewolereza gavumenti eteekemu okwewozaako kwabwe oba okuddamu kwabwe then ennaku z'omwezi nga 6 team ya Dr. Kano Kizza Besigye eteekemu rejoinder ennaku z'omwezi nga 8 kooti eddemu etuule basobole okuba nga basalawo eggoye ku application eno eya right to hearing to representation then ne security then guli omusango guli main gwe tulimu ogw'okulya mu nsi olukwe tegusobola kugenda mu maaso okusinza ku Dr. Kano Kizza Besigye bino nga tetunnabijjawo. Ekyokubiri n'abandi badde bagenda mu maaso okumurepresenting nga bakyetaaga obudde bw'oba ojjukira nga tubadde tugoberera omusango guno ttiimu ya Dr. Kano Kizza Besigye erina ebintu bye yasaba ebimu ne bibalemesebwa okubifuna okwali okubakkiriza abalooya bagende mu kkomera ne laptop zaabwe n'amasimu gaabwe n'ebyokulya batuule wamu n'abavunaanwa bayite mu maloboozi agabalumiriza then babawe order on how okuandolinga ensonga ezifaanaganako bwe zityo. Mu vidiyo mno Dr. Kizza Besigye abadde annyonnyola ku mbeera nga bw'erabika essaawa zino naddala ku bannamateeka be. As you have heard, we do not have lawyers in the process leading up to today. The respondents have not been served up to today. Therefore, they could not have even responded. And this is because of what has been going on. You have heard, our lawyers are on the run. You are now advising us to assemble others who will not run. Because the person terrorizing them is the accused. This is why it's fundamentally important that if there is to be justice in this court, then the whole question of how we are represented should be addressed before this very application can be heard. Who are going to make submissions that you are ordering when everybody is on the run? So, either, it appears to me, at the last sitting, I did make a point here, that Mr. Museveni should reenact the law of detention without trial. And this was advisedly, because that's what it seems all this is aimed at. That we simply remain in detention because we cannot have lawyers, we cannot. The main case you are talking about, we have never seen the disclosures because facilities are. So, coming to this court, it seems we will be tried with our eyes covered, with our hands and feet tied, and with our lips zipped. How can we have justice in that case? Which I have already said all the concerns. If you had my ruling, it will be addressed in that matter. In which matter? Because you are telling us to make submissions. Who will make submissions? Because please don't run away.
kale ebyo bwe bityo bwe bibadde ate katulinde tulabe ebigenda okubeera mu nnaku z'omwezi 8 mu nteekateeka efaanaganako bwetyo. Kale ensonga za NTV zikyagendera ddala mu maaso era nga emikisa n'essuubi gya NTV eggwanga lye libadde lirina nti giyinza okuggulwawo in the near future buli lunaku gyongera okubeera nga tegikeewa oluvannyuma lw'ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso okubeera nga ate bizuulwa. Kakati mu kusooka CDF yasooka n'atutegeeza nti nno mu ggwanga Uganda alina right okuggalawo buli mukutu ogw'amawulire era n'ategeeza nti right eyo yali yamuweebwa dda omwaka gwa 2017 wabula aba NTV be yaggaddewo essaawa zino bakitegeera nti no right eyo abadde agirina. Kaakati oluvannyuma ate n'atutegeeza nti okuteesa kwonna okugenda mu maaso bwe kunaggwa ajja kuba nga ate akwata ebyo banaabateesezzaako abitwalibwa omukulembeze w'eggwanga. Era mulimu bye twabadde twogerako ntwale tugenda mu maaso okubeera nga twebuuza nti President Yoweri Kaguta Museveni gwe tubadde tumanyi nga n'amawulire gamwogerako asobola okunyiiga naye nga bw'amala agayitako n'agenda ayinza okuba nga yakyuse nga naye akooye okumwogerako oba wandibanga there is a force egamba nti bannange ekimala bino bikoleddwa tubeeko ekyenjawulo kye tukola lwaki omuntu aba akola ebintu ebyawukana naffe bye twagala oba lwaki omuntu aba alabika nga atulwana. I'm not certain about kiyinza kubeera ki naye olunaku olwaleero to me red flag eyasoose okundaga nti kyandibanga ekintu kino ekyamazima kirimu omukulembeze w'eggwanga yabadde omukyala amanyiddwa nga General Raiso. General Raiso amakya gonna kolora kyaziddwa ku mukutu ogwa Sanyuka TV era mukubiriza wa programu eyo n'amubuuza ku nsonga ate ez'omukutu gwa Nations Media. Naye bw'owuliriza ebigambo bya General Raiso abadde akkiriziganya n'ebintu ebyo 100 ku 100. Bw'obanga obadde weegendereza nnyo General Raiso ono she's always a unique voice. Nti osobola okuba nga tubadde mu ggwanga nga waliwo ebigenda mu maaso naye bw'ebibanga ebintu ebyo omukulembeze w'eggwanga tabiriimu butereevu ebiseera ebisinga General Raiso avaayo n'abiwakanya oba n'awabula abagenda mu maaso okubikola either okubikomya oba engeri gye bayinza okubikolamu. Naye bw'omuwulira engeri gy'abadde ayogeramu ku Sanyuka TV ng'omulaba akkiriziganya nakyo ate ebiseera ebisinga kyakkiriziganya nakyo kitera okubeera ekizibu okuba nga kiri wala n'ekyo omukulembeze w'eggwanga kyakkiririzaamu. To me this was the red flag, the first red flag eyayongedde okukonfaminga nti nno omukulembeze w'eggwanga yandibanga okuggalwa kwa Daily Monitor kwavudde mu mikono gye era nga kyabadde kiragiro kye. CDF General Muhoozi Kainerugaba yabadde atuukiriza butuukiriza kiragiro kya mukamaawe. Abamawulire olutalo lwe tulina nalwo tumaze ebbanga emyaka mingi nnyo nze nga Raiso nali nasalawo dda okuggalawo Monitor mu mutima gwange nga President buli wabeera akomplaininga ku mitwe gya Monitor emitwe egifuluma nga bagifulumya nga tebafuddeyo kiki ekiyinza okuvaamu naye nga abasecurity ab'amagye be balina okutaasa ekyo kyoba ofulumiza gwe kyoba oyogedde wano ku mpewo bw'oyogera nti Raiso ayinza okuba yeyasse gundi wano ku mpewo ng'ekiyinza okivaamu kirala nnyo bayinza okutta Raiso b'okola naye nga ate tokirinaako bwino okiwulira nga abasecurity ffe tujja okuvaayo kukitaasa. Kati nze Monitor nali nagigalawo dda nze nga buli lwempulya komanda in chief ng'ayimiridde nga ate alina obuyinza ng'ayimiridde kwaliwo ng'akomplaininga ku Monitor omutwe gwayo simanyi biki nga naye abasecurity ffe tujja okuvaayo okutaasa olutalo olwo. Kuno si kutyobula ddembe ly'abamawulire
okutyobola eddembe ly'amawulire nga nabo batyobola eddembe ly'abannayuganda oba eddembe lya security oba eddembe lya gavumenti. So ebyo bigambo bibaddewo bya kumakya byogeddwa General Naraiso. Then later on in the day, Minister wa ICT Honorable Kasule Lumumba n'avaayo. Jukira mu post ya Honorable Kasule Lumumba yavaayo n'ategeeza nti no yali atasikinze UCC okumuwa conclusive report ku biki ebyali bibaddewo era nga kyali kivudde ku ki okubeera nga ate baggalawo omukutu ogwa Daily Monitor, NTV n'emikutu gya Nations Media okutwaliza awamu. Bafulumiza ebbaluwa ate era n'okwogera ne boogera. Mu bbaluwa batugambye batya? Batugambye June 30th, 2026, security-led inquiry into the disruption of Nation Media Group operations. Bagamba the event of 28th June 2026 that led to the disruption of operations at Nations Media Group were occasioned by a security-led inquiry instituted by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. The inquiry involves the Uganda People's Defence Forces, the Criminal Investigative Directorate of Uganda, Police Force, and other security agencies and experts. Government will inform the public once the inquiries have been concluded. Nasako Mkono, Right Honorable Justin Lumumba Kasule, Minister of ICT and National Guidance. Mumpenemo video. Security-led inquiry instituted by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. The inquiry involves the Uganda People's Defence Forces, the Criminal Investigations Directorate of the Uganda Police Force, other security agencies and experts. Government will inform the public once the inquiry is concluded. Remember that UPDF is Uganda People's Defence Force. So it's in charge of security, part of the security agencies in this country. And if you remember very well, he said in consultation. So he consulted, realizing a security issue, he consulted the commander. And then the commander instituted a team and they went and disrupted the services of the Nation Media Group. So it was done by officials of government with the full blessing of their appointing authority, who is the head of state in this country. So what you are telling me that Honorable Kabanda is doing, I think he's just ambitious, but the issue is, let's wait until the security-led inquiry has been concluded. We shall inform the public. If there are new guidelines for anything, it will be part of what we shall inform the public. Olwaleero nina show gye ntaddeyo tubadde tukola ne kasuku oyo premierinze ku ssaawa 11 gyeri osobola okgenda n'ogirabako. Yali abaddeko omukozi wa NMG oyo naye alabise nga tayagala nnyo kubiyingiramu naye mu bigambo byakoonyeeko ti okusinziira ku byaloba mu bitundu eby'enjawulo kyandibanga ekintu ky'NTV kinene okusukka maybe bwe tukiraba. Era mu nteekateeka efaanaganako bw'etyo tuba tulina kulinda ripooti y'abannaffe ab'ebitongole by'ebyokwerinda gye bagenda okukola osanga kwe tunaasinzira okunyumya ebirala naye kyandibanga ekigenda mu maaso kigaze okusukka maybe mu ndowooza yaffe no maybe era ne ku bakozi abamu ng'ebintu bagenda mu maaso okubiraba. Ffenna okusaba kwaffe nti bannange bakama baganda baffe abadde bakolayo akalimu n'ebifaanaganako bwebityo bwe kuli okubazza ku mpewo ebitereezebwa bitereezebwe bakomewo naye
ate singa era bamalayo ku kabanga akawerako era tetwewuunya okusinziira ku bintu engeri gye bikola ki gye birabikamu. Makya nabategeezezza ku meetings ezigenda mu maaso ne requests abakulu ze bagenda mu maaso okubeera nga bakola. Naye kisinga ate era okubeera ekirungi nti keesi bwebanga eri ku mmeeza ya mukulembeze wa ggwanga ate era naye ebeera nnyangu yakusolovinga bwebanga mu ensonga eyo mu kutuuka ku mmeeza y'omukulembeze w'eggwanga teyasooka kukomplikatingibwa. Omanyi ebiseera ebisinga kiyinza okukubeerera ekizibu okwewozaako ng'otuuse mu maaso g'omugagga nga waliwo yasookayo n'akufukuutirira ebigambo. Kakati ensonga aba nnyangu nnyo ng'eri mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga singa eyakusooka ku mmeeza ebigambo bye yakwogerako byangu byakwewozaako oba olina ebigambo by'osobola okukozesa okwewozaako ebyo ebyakwogerwako. So embeera bwetyo nno bweri. Naye NTV ne Nations Media emikutu egikyasobola gikyagenda mu maaso okubeera nga ate gibroadcastinga nga giyita ku mutimbagano. Gikyabroadcastinga giyita ku mutimbagano. Olwaleero wabaddeyo ate gundi y'ababaka ba Parliament, Leader of Opposition. Mu bimu byayogeddeko mwe mubadde n'ensonga za Nation Media ne freedom of speech and expression. Bimu ku ebyo byalungamizzaako naye mutuwe. Nation Media Group being shut down arbitrarily because they are holding us leaders accountable. UCC, which is the regulatory body, has said it does not know the circumstances under which the closure happened, but that it will investigate. Colleague leaders, it is in the best interest of all of us to see that institutions are functional and that the rule of law is respected. May we all, regardless of our different political parties, strive to see that this happens. History has consistently demonstrated that nations are transformed not just by visionary leaders, but by strong institutions. Governments come and go. Political parties win elections and lose them. Parliamentary majorities change with time. Yet the enduring strength of our republic will depend upon whether institutions such as Parliament continue to command the confidence of those they were established to serve. As the leader of the opposition, I give this assurance. We shall discharge our constitutional mandate firmly, responsibly, and patriotically. We shall scrutinize legislation with diligence, examine public expenditure with rigor, present alternative proposals with honesty, and hold the executive accountable with fairness. Where government actions advance the national interest, they will find constructive support from us. Where they depart from the Constitution, however, and undermine accountability or fail the people we all represent, we shall speak with clarity, conviction, and respect for this institution. Allow me to conclude where I began. We are part of this house at the behest of the people of Uganda. That confidence is not a permanent position. Yep. We shall leave it at that. Tujjakireka. Kale munzikirize mmalirize share olunaku olwaleero. N'emboozi erese abantu abamu abanguwa okukaaba nga bakaaba, abanguwa okutya nga batya. Era bw'osanga omuntu ng'agamba muganda wange ndeka, kya buntu muleke. Bw'olaba omuntu ng'agamba omuntu we nti mpola, kya buntu muleke amugambeko nti mpola. Olw'ensonga ebintu bingi nnyo ebiri mu kulabwa ng'ekyamazima mu bbanga eri abantu ery'obulamu bwabwe abamu tebabirabangako. So
bw'olaba omuntu ng'agamba muganda wange ndeka, muleke, tomuwaayiriza oba tomutuuma mannya. Bw'olaba omuntu akoma ku muntu we nti mpola mpola, muleke amukomeko kubanga by'alabye ayinza okuba ng'alaba bipya. Omukyala Miriam Matemba olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti e Luzira nga bwe nakulaze mu kavidiyo akaasoose. Era bw'aleeteddwa mu kkooti e Luzira n'asomebwa omusango gwa sectarianism, okusosola mu mawanga. Charge sheet erabise bw'eti: Uganda Police Form 53, Station Jinja Road Police, date 30th omwezi ogw'omukaaga 2026, reference neekuweebwa charge Uganda versus Miriam Matembe, female adult aged 73 years, a Munyankole by tribe, a businesswoman and a resident of Luzira in Nakawa East, Kampala district. Statement of offense: promoting sectarianism, C/A/38 katundu emu na katundu D of the Penal Code. Particulars of the offense: Maria Matembe in the month of June 2026 in Nakawa division within Kampala district through DKTV Uganda platform made or uttered statements to wit that all our taxes are being spent on the Banyankole women ministers, which statements are likely to promote hostility, hatred, or ill will against members of the Banyankole tribe. Officer referring charge Nasako Mkono, Magistrate Nasako Mkono, consent to above charges Lino Anguzo naye Nasako Omukono. Bwe bityo bwe bibadde ng'aleeteddwa. Embeera mwe yaleeteddwa nagikunnyonnyodde bulungi seeta kubanga ngiddamu. Wabula Miriam Matembe asabye okubeera ng'ate yeeyimirirwa omulamuzi yeesigama ku nsonga zibadde nga bbiri. Ekisooka, Miriam Matembe abadde agamba teyeewulira bulungi, wabula omulamuzi n'amugamba nti tewaliwo mpapula zikakasa bulwadde Miriam Matembe bw'ayogerako. Ekyokubiri, n'ategeeza nti n'obudde bubadde bugenze nga tasobola kubanga agenda mu maaso n'omusango ogwo, era bw'atyo n'amuwa olunaku olw'enkya lw'abaakomawo basobola okuba ng'ate beekenneenya okusaba kwa Miriam Matembe okubeera ng'ate yeeyimirirwa. Kitegeeza nti olunaku olwaleero Matembe agenda kubeera ng'ate asula mu kkomera e Luzira. Ebimu ku ebyo ebibaddewo Miriam Matembe ng'aleeteddwa bye ngenda okukulekera osule bulungi. Let us see Sunday. Has it gone? I know my back. It is not the doctor who knows it. It is me. And my people know. That's why they were holding me. I cannot be on those things even tonight. I was thinking when they thought they were bringing me home, I would go to Sirajim there to go to the back. I cannot, madam, you can't kill me tonight. I'm not running away. I'm a Ugandan citizen. I'm not, oh my God. Let have human heart and allow that I go either for scan tonight or I go to that thing where it can at least the machine is there for one day. How can you just want to kill me like this? I can't imagine. The laws are laws. They are not human beings. The laws procedures don't have a human heart. And you see me here. And you know that all these are lies. But you want me to, at least I was saying, I can say it again, even when I was suffering, I said that at least I used to shoot you once. But this breaking, honestly, shattering me to pieces like this. And you are here and you can't allow me to go. If you want evidence, let me go for scan. We shall pay for the scan. And in fact, I was going to ask anyway, the machine has also gone. You just can't see me like this
And you say, where is evidence? Evidence which cannot be seen from the very person. Does it come from paper? Evidence. Let us see and then we put to a thing. Be strong and courageous, the Lord is with you. This is the third day. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo okubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku mukaaga ejirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. Nnya ku mukaaga era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuwera ku mitwalo kati 36. Ebbeeyi eno esobola okubanga ekyuka olw'embeera kati nga bwe mugimanyi ng'ogyeko package tulina night dresses ennungi abagala amasuka ga hotel abalina Airbnb mujje ku Rosemary Beddings tuziba designingire ensawo z'oku mugongo ensawo z'abagole byonna wojja wano ku Rosemary Beddings bed covers nyongezo bajjukiza nti package zino emiwendo gino for now gye tuliko wanaabaawo enkyukakyuka yonna tujja kubate tubategeeza mbeere bulungi mu ngeri okutiwagira. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession.